ekyakwasizza abantu bano kiki? Chris Obole ne banne kiki? Buli bwanguzi wadde sente bazoogedde buli bwanguzi. Naye bw'otunuulira Chris Obole abadde akolanga wa mawulire ku parliament. Ekitongole ky'amawulire nga sente zino ziyitayo nga ziraga luddawa bilioni 5. Osanga yali alanga mirimu parliament gyekola. Nalabyewo wa human resource. Esente ezo zaali ziyitayo nga ziraga luddawa bilioni zezo. Yes. Nza temanyi ayigigiye enoonyereza. Tetwagala kuwakanya nnyo gavumenti kyegenda ezuula oba oliawo kituufu ate baba bakoze bulungi baba nga bakwatidde mu bukenuzi. Naye ntunuuliramu ensonga n'engitunuulira nga ndaba eyinza obutaba nsonga eyo eyanguzi nga kiki. Bwana Edin yatukkiriziganye bulungi nnyo omukyala Anita Among emirandira gy'abadde asimbye ku parliament awo si mu bakozi ba parliament bokka naye ne mu bamemba ba parliament ababaddewo ekisanja ekiwedde n'abapya abazze nga bayise mu mikono gye. Anita akyali muzito nnyo wadde ng'essaawa zino waali alinga ali mu kattu naye akyazitowerera gavumenti nnyo akyazitowerera gavumenti. Bwana Edin njala kukubuulira era bano ba Chris Obole ne bannaabo abalala bonna abo nga bw'obasomye nga bw'obawulidde oba nga bw'obalabye kiyinzika okuba nga sinaakuwa ndowooza yange kansooke nkubuuze bw'obanga kati Oboth yazze mu ofiisi nga yazze mu bigere bya Anita Among nga bano badde ba strong allies ba Anita Among onsuubira nti Oboth agenda kutumwa Obole ekyama akitambuze nga Anita takitegedde. Kiba kizibu nnyo. Oyinza okuba nga olaba nga akantu kano bali mu kugogola ofiisi okubakwata si bagenda okusembayo bakyakwata n'abalala naye ng'ekigendererwa mu ekyo bagenda kugogola ofiisi Oboth afune wa obusizo. Omanyi nti kati Oboth wayogerera wano yatandise okukkiriza nti mu parliament mulimu eddogo. Ffe tulina abantu betulowooza nti bano baali badde basookerwako nga tutulaka wa parliament. Sente zonna zeetoolera ku ye n'agamba zino zigende eno zino zigende eno gy'atagambye zigende tezigendayo eyo zagendayo zitya nga si yalagidde. Lwaki akyalya butaala? Naye waliwo okugogolaga ofiisi zigendemu abantu abanaaba sipiika owoolyawo emirembe bamugogolera. Esente mu palamenti zizze nga ziyita nga zigenda mu babaka ba palamenti n'abamu abantu betwekengera nga tulowooza nti oba oliawo gundi ono ayinza okuba nga avudde mu opposition ayinza okutugattako ffe nga aba NRM omuli bampuuga batwakagabo bulungi nnyo. Era sente zizze nga zikyanolingibwa ne zibaako we ziyita ne zigenda zituuka ku bantu bali twebuuze zibadde ziyitanga mu kyano ki? Kubanga abantu bano ba Obole bayinza okuba nga basajja battu babadde bukkiriza kubeera conduit naye ng'ebikolebwa gavumenti badde bimanyi. Sente zibadde ziweebwa ng'ezaweebwa bampuuga gavumenti ayi tezimanyi. Yali ezimanyi. Waliyo n'abantu abalala tugeze tuwa sente nga tugulaagulayo okkuba twongere ku maanyi gaffe ekibiina kiggumire naye lwakuba nti ddiiru egenze neeba nga teyali ddiiru nnungi. Batwaha Kagabo Jimmy Lwanga Wanjeru municipality. Abantu abo twali tulowooza nti bwe bavaayo ne badda sayidi eno oyinza okwesanga nga babagaseeko n'eddiiru n'ebeera nfu. Twasayininga ddiiru nfu. mwaleeta ab'amagulu ga kkono baleeta bikonwa n'ogenda okwata Chris Obole ne banne bali kiraka wa palamenti n'asigala kubanga kiraka wa palamenti ye accounting office. Sente zonna ezitambula n'okusaasaana mu palamenti kiraka wa palamenti. Sente zino ezagenda ewa Obole zaava mu minisitule butereevu ne zijja ewa Obole oba sente zaali za palamenti kubanga accounting officer gwe twalisoose okulaba nga bamutadde ku nninga kiraka tu palamenti. Naye olaba kiraka tu palamenti alinganga ali ku soft landing bilinganga ebitamukwata ngaera ne tayibwa bwe byawunzika bityo nga ne tayibwa byawunzika bityo ye naayitirawo mpolampola. Wano bakyali mu palamenti ne mu judiciary bajja kgenda. Omukyalo ono abadde alina omukwano munene nnyo mu judiciary musigedda muze bulungi nnyo
wateekwa okubeerawo ebikyuka nga tebikyuse omukyala ono asigala kyokka n'abalamuzi bayinza okukwatibwa wangi abalamuzi tusuubire nabo nti bagenda bayoola ne mu magye mwennyini ne mu poliisi mwennyini ate owakanira bwereere edi nga bakolera amongo obadde ki ng'aba ayina amaanyi mangi ku myaka 3 gy'amaze mu ntebe kuba kiri ekisanja si yakitandika amongo abadde awo n'agamba nti oyo omwana mwagala ku paalamenti oyo wa poliisi bamuleete yaba akola ku paalamenti wano bwebintu bye bali tubiwulira abadde alina apahandi mu organize ezisinga kyatoloka kitya leero kino ku mwami Museveni ng'obuyinza tatera bugaba mwami Museveni ekintu kino tekyamutuukako butulosi Anita alina ebintu bingi byabadde azannya mu effort y'okuteekawo transition era alina ebyama bingi babadde bamwesiga nnyo nga balowooza kyakola bo kye bafunamu naye bagenza okumukuba mu ttooki ne balabira ddala nga ate wano waatuuse ate asusse nategeddeko nti nno kaakati seeka egenda kutuula naye seeka egenda kutuula kukolaki eye nalemu oyinza okwesanga nga ku mulundi guno nga bwe nakugambye nti Anita Amongo akyazitoye ali mu bulago bw'abantu akyazitoye eno wansi ku bwa sipiika bamutemye naye ku ground eri mu bantu in fact katugambe waggulu bamutemye bamugyeko amatabi bamugyeko ebikoola naye wansi emirandira gikyasika amazzi gigenda kutojjera era Anita nga ye second deputy vice chairman ow'NRM second deputy yes owa NRM akyalina obuyinza obuyita abantu ba NRM n'abatuuze ekitiibwa kye kituufu kakati bwobanga oyagala kumukaliza ddala bulungi nnyo emirandiro gino gikutula kyekyalibanga seeka eyinza okutuula ng'ekigendererwa kyakujja mu kyalo ono ku kifo kya seeka eyenda otuula kiyinzika okuba nze eyo that is my analysis nze ngansi olukiiko lwe nalowoozezza ennyo amangu ddala olw'ekigenda okulutuuza nze ndaba nga Anita Amongo ono abadde asimbye nnyo emirandira era kati kyebayinza okukola okumuggyiramu ddala obulungi kati kwe kumugja ku kifo ekyo ne bamuleka n'abeera MP awo toba nakwetaaya kwankomeredde apaana abeera limited ogenda kuyita baani naye ng'okyali second national vice chairman oba okyalina amaanyi second national vice chairman mbadde njogedde bubiri omukusooka nabadde muyise deputy second national vice chairman nze ndabanga ekyo ate ekyo gavumenti kijja gikolera kati olwo begenze kulonda gundi Kadaga akolenga acting simanyi baki baba nalonda Kadaga baba bagenda muwa tewali mulala natulidde Kayunga mukono Kayunga badde baagala okujuza ekifo kya kyama kyamani wa NRM nga balina gwe baleesigwa bakukusa mu nsawo nti ono yababeera abantu bagamba ni bannange lwaki ate olwo vice ate kati vice omulimu gwe mulimu ki tusooke tuleke vice ata commission omu yavudde mu electoral commission ya NRM n'abagala bannange tusooke tuleke vice naye nga badde baleese omuntu nga baagala muyisa mu awafa kalangwa nga bamutadde mu kikutiya mwali mulimu azimbagadde gwe baagala okutuuza awaabo bakimpe so kakati tutambuze ekintu kyaffe kakati ne wano Kadaga wadde nga Kadaga wavuganya naye oyinza okulaba nga baleese omuntu omulala tekyali kyangu nnyo kumala gaggala NTV tekyali kyangu ng'oyise mu mateeka tekyali kyangu naye kana akakodyo ke baakola ne bazizikiza omulundi gumu ke kaali kasobolera edi njakubuulira oli mu mawulire naye gwe tokimanyi nti mu mawulire waliyo abantu nga bali ku payroll ya gavumenti batya ng'oli akola ku leediyo naye nga ali ku payroll ya gavumenti nga basasulwa tokimanyi nti abantu abamu bali ku media naye nga basasula gavumenti mu ngeri eno emanju oba nga officially nga naffe tusobola obamanyi omanyi bibiri byanjawulo omuntu abeera awo ng'ali undercover ng'akola emirimu gye nga bw'olaba ogenzeeko mu Kampala osanga omwana nga alina obiti muna butaano nga bw'atambuza ate buli lunaku nga ye bw'abeerako naye gamanyi omuntu ono ekyokulya ekirala akijja luddawa naye ng'alina emirimu gy'akola waliwo abaabuuliranga enjiri naye bwe yabanga abuulira enjiri ng'omuntu awulira ekirala mu ddirisa y'emmotoka agamba Yesu akwagala abwalingizaayo abantu abo bategeeranga binnyinyi bitambulira mu mmotoka z'abanene ng'olowooza nti akuwulira kigambo kya Yesu naye n'emmundu eri mu mmotoka agirabye
kati ne mawulire mwebali ebadde mumunyo NTV ye TV ebadde teri mu bantu basasulwa government era njala kubulya Eddie omukulu ng'amaze okwogera n'abakulu bakulu banne yagambye kasooka agende wa president asooka yanje olutabaalo amuwoze ekinaava wa president kyekijja okuteekebwa mu nkola ojja kwesanga nga omu ku bamanaging director tazze takomyewo nga gavumenti ereese owaayo mulishafu awo nga gavumenti bwe muba nga mulina kuzzaako nti tulina okukolagana n'abantu batuwulira batusaamu ekitiibwa nti Eddie ye editor wa proposinze Eddie ne safe mulondeeko omu ye editor wamu Koneke Kololo Festival ya King Saha King Saha fuze nsonga King Saha fuze King Saha Katana lumisiza Kololo Mutondeke Kololo Festival Gakuminanya Agasti 2026 Yonebe Kololo Airstrip Okinge mtwale bini Yepe mitwale tano Emeze ya mkande busatu Walwoine yobu tano King Saha beko woine Senyuka TV, NBS TV, NBS Music, Yuga Tunes, Capital FM Uganda, The Beat Farmer. kale basebo ne banyabu mwasibye mutya lunaku lwa kutaano tuzze olunaku lwaleero ine mukodomi wange tubadde bakola naye lunaku lwa ggulo naafunamuko ebimukwata ne ŋŋamba waayi katukole olwaleero wiiki nga bwe badde etambudde okuva letwayawukana nsaba babuzeeko amalo babuzaako tutandikire awo tulabe olwaleero bye tugenda okuwayamukko ne mukodomi buuza kuba tulabamuko batuwuliriza n'abatulaba basawo ne banyawo tubalamusizaako nze magezi seefu ntireko nga bulijjo lunaku lwokuna mbeetondera lunaku lwokuna lwe byankutte nesobola kutuukiriza mu budde naye ne ŋŋamba obwembuga gutakatuuseeyo kakati katulabe olwokutaano lwono batusobola okubaweereza mutegeere ebifa mu nsi yaffe ebifa mu nsi yammwe mutegeere ebintu nga bigenda ekyomukisa omulungi nze kyenjagala ennyo bana Eddie Great Media nti ekintu ekireetanga we kiri tetukwatirira ekintu ekireetanga we kiri kati gw'oli waddemba okugamba nti kikunyizizza naye nga byamazima matuufu kyekyo oba kikusanyusizza naye era nga mazima matuufu kyekyo so mubeere mutuwa amaanyi bwe muba nga mutuwuliriza notugoberera wiiki nga tugimaliriza muko olunaku lw'eggulo kulisobole teyakwatiddwa omukulu w'amawulire ku paalamenti yakwatiddwa ono sente eziteberezebwamu okuba nga zaabalankanyizibwa biliyoni 5 mu obukadde 2 biliyoni 5 5.2 billions Daniel Adiro 14.6 billion tulifena Leonard Okema 3.48 billion Rajabu Kaya 2.17 billion Okwi Emmanuel Emron 1.1 billion Sinestera Tutestera milioni 75 Oteba Vincent 5.2 billion zonna wamu zitotolingamu 31.825 billions obuwumbi billions 3 mu obukadde 8 mu 2.5 zezo ezabulankanyizibwa kakati awo Muzeeyi Museveni mukyamubanja ekisanja nomo siripu ekisanja nomo corruption tatandise nze yalabika atandise naye tulina ebintu twetaaga okwetegereza obulungi Chris Obore nga tabana kumukwata nabadde ntunulako wano ku medias ezimu Chris Obore alina bwe yalabikidde mukambu wavu nnyo ng'agamba omuntu okubeera nga nguze suuti yange yakakadde
nga guyambala lugabiri lwaki wali badde atonfitina nze kwe kwagala kwange nawe oyambala lugabirizo naye ng'ekyo akyesigamya ku Erias Lukwago era n'agamba Erias Lukwago mu butonde bwe musajja muyonjo musajja yambala bulungi kati olw'okuba nti musajja muyonjo munnamawulire asinga okubeera smart oyinza otya okumukwata ng'olowooza nti muli wanguzi oba okumukwata ng'olowooza nti museketeezi wa gavumenti bwe nawulidde ebigambo by'Obbore neŋŋamba Obbore ono amanyi waakolera amanyi waasula n'abantu balimu abategeera bulungi munnange tewayise kaseera nagenza okulaba ng'Obbore bamusimbye mu maaso g'omulamuzi ate ekitali kya bulijjo bamwanguyiza omuleeta ne bamusimba mu maaso g'omulamuzi era omulamuzi n'agamba genda webakeruzira paka genda kuza omwezi 7 ne banna abalala 8 naye twetegereze bulungi bwana Eddie ekyakwasizza abantu bano kiki Chris Obbore ne banne kiki buli bwanguzi wadde sente bazoogedde buli bwanguzi naye bw'otunuulira Chris Obbore abadde akolanga wa mawulire ku parliament ekitongole ky'amawulire nga sente zino ziyitayo nga ziraga luddawa bilioni 5 osanga yali alanga mirimu parliament gyekola nalabyewo wa human resource esente ezo zaali ziyitayo nga ziraga luddawa bilioni zezo yes nza temanyi ayigigi yeenoonyereza tetwagala kuwakanya nnyo gavumenti kyegenda ezuula oba oliawo kituufu ate baba bakoze bulungi baba nga babakwatidde mu bukenuzi naye ntunuuliramu ensonga nenjitunuulira nga ndaba eyinza obutapa nsonga eyo eyanguzi nga kiki bwana Edi yatukkiriziganye bulungi nnyo omukyala Anita Among emirandira gy'abadde asimbye ku palamenti awo si mu bakozi ba palamenti bokka naye ne mu bamemba ba palamenti ababaddewo ekisanja ekiwedde n'abapya abazze nga bayise mu mikono gye Anita akyali muzito nnyo wadde ng'essaawa zino waali alinga ali mu kattu naye akyazitowerera gavumenti nnyo akyazitowerera gavumenti bwana Edi njala kukubuulira era bano ba Chris Obbore ne bannaabo abalala bonna abo nga bwebasomye nga bw'obawulidde oba nga bw'obalabye kiyinzika okuba nga sinaakuwa ndowooza yange kansooke nkubuuze bw'obanga kati Obbothe yazze mu ofiisi nga yazze mu bigere bya Anita Among nga bano badde ba strong allies ba Anita Among onsuubira nti Obbothe agenda kutumwa Obbore ekyama akitambuze nga Anita takitegedde kiba kizibu nnyo oyinza okuba nga olaba nga akantu kano bali mu kugogola ofiisi okubakwata si bagenda okusembayo bakyakwata n'abalala naye ng'ekigendererwa mu ekyo bagenda kugogola ofiisi Obbothe afune obusizo omanyi nti kati Obbothe wayogerera wano yatandise okukkiriza nti mu palamenti mulimu eddogo yakyogera lunye it's on record kaakati bwabanga akkiriza nti mulimu eddogo osobola okumukwasa ba strong allies b'omuntu gwe yaddiddemu bigere n'olowooza nti emirimu gijja kutambula kinnawadda kiba kizibu kaakati nno buli muntu yenna ali mu palamenti ng'obadde okolamu ekiseera ekimu okozeemu ekisanja ekiwedde oba ebisanja ebiwedde ng'obadde oyina omukwano oba enkolagana n'amongo noonya mangu gy'olaga tekemu resignation bulungi nnyo noonya mangu gy'olaga kubanga bw'onooba tonoonyeza gy'olaga paka bajja kujjayo si lwanguzi naye ate ako lyerinnya eddungi eriyinza okuwerekera n'ofuluma bulungi nga toliko kubuuza banaye mumpe sikavu yange sigaddeyo kyanguzi naye nga ate olowooza Obbore yasayinize out mu kompyuta ye teyasayinize out teyasobodde soka kati yasigadde eri open bwe mbanga ntunuulira embeera eriwo bwana Edi njala kukubuulira esente mu palamenti zizenga ziyita nga zigenda mu babaka ba palamenti n'abamu abantu be tuba twekengera nga tulowooza nti oba oli awo gundi ono ayinza okuba nga avudde mu opposition ayinza okutugattako ffe nga aba NRM omuli bampuuga batwakagabo bulungi nnyo era sente zizenga zikyanolingibwa ne zibaako we ziyita ne zigenda zituuka ku bantu bali twebuuze zibadde ziyitanga mu kyano ki kubanga abantu bano ba Obbore bayinza okuba nga basajja battu babadde bakkiriza bukkiriza kubeera conduit
ninge ebikolebwa gavumenti badde bimanyi sente zibadde ziweebwa ng'ezaweebwa bampuuga gavumenti ayite zimanyi yali ezimanyi waliyo n'abantu abalala tugeze tuwa sente nga tugulaagulayo okuba twongere ku maanyi gaffe ekibiina kiggumire naye lwakuba nti ddiiru egenze neba nga teyali ddiiru nnungi batwaha kagabo bajime Lwanga wanjeru municipality abantu abo twali tulowooza nti bwe bavaayo ne badda sayidi eno oyinza okwesanga nga babagaseeko n'eddiiru n'ebeera nfu twasayininga ddiiru nfu mwaleeta abamagulu ga kkono twaleeta bikonwa so esente zino zibadde zikola emirimu gyabo bwana Eddie sente zino zibadde zisa mu palamenti naye ngaekkuba ettuufu mwe ziyita nga wetamanyi naye oyinza okwesanga ng'abantu bano balanga bwemage sente ezo zibadde ziyitayo nga zigenda okukola emirimu giri abantu gye bamanyi naye kakati olwaleero pulezidenti Museveni abadde alina enkola gy'akolamu ebintu bye nze bwe mbeedde mu NRM nga musobola okulaba omuntu ng'abatawanya nga ali ku opposition ne muwaaba ewa pulezidenti naye nga si mumuwaabira nti amukwate ayogere naye amusike amuze ku saidi yaffe pulezidenti ekintu ekyo azze akikola ne baanita Amongo bwe bati bwe bajja ne baanita balupo bonna bajja kaakati abantu abo babadde babawaayo akasente mu nkola ey'okutegeeragana naye ng'akasente ako entambula gye katambulamu gwe Eddie naawe safe muyinza obutakategeera naye ne katuuka mu bantu abo ompulira bulungi nkuwulira naye olwaleero nze nabagamba waliwo ekintu ekigenda okujja ate Eddie n'oseka nnyo n'ogamba kiki ekigenda okujja nakakati nzamu bagamba ekijja si muntu kati nze nkaabe kakati ekintu ekijja eno enkola ey'okuswikitokinga oba omuntu ng'alabadde alabika nga tali ku sayidi ye ono omwana tagenda kukikkiriza CDF tagenda kukikkiriza era agenda kukugjayo mu bulambalamba akozesa amaanyi ge akuteeka ewayagala oddamu okandastandi ng'akuta gwe weetereze wekka oba tugenda tutambula n'omugendo weetereze wekka oba tutambula gira ng'obeera mu besimenti kukiri wali ekyenguzi bwe tolowoozaayo nti naye palamenti yokka we waliyo buli bwenguzi bwokka bwe twandira bitukubira mu ngalo obudde buno oluusi ga gavumenti bwetandikidde naye kyolina okusooka okwebuuza n'ogenda okwata ku isobole ne banne bali kiraka wa palamenti n'asigala kubanga kiraka wa palamenti ye accounting office sente zonna ezitambula n'okusaasaana mu palamenti kiraka wa palamenti sente zino ezagenda ewoobole zaava mu minisitule butereevu ne zijja ewoobole oba sente zaali za palamenti kubanga accounting officer gwe twalisoose okulaba nga bamutadde ku nninga kiraka tu palamenti naye olaba kiraka tu palamenti alinganga ali ku soft landing bilinganga ebitamukwata ngaera ne taiba bwe byawunzika bityo bityo nga ne taiba byawunzika bityo bityo ye naayitirawo mpolampola naye munnayo n'omukisa gwe tetumwogerera mu bye tumuyozaayoza munnayo mukisa katonda ye balekuba nti yagukuwa n'otalabikira mubiri naye ne wano twetaaga okwetegereza ate ekintu kino bwana Eddie njala kukubuulira kyetaaga okukwata n'obuvunaanyizibwa bw'otunuulira amanya g'abantu abagenze mu kkooti balabika okuba nga bava sayidi emu abasinga obungi bava sayidi emu mukituufu ekyo natunuulidde abantu ab'ennono abakulembeze b'ennono abavudde etteso nga bazze okulaba ku mwana waabwe Amongo era bwe bamaze okumulaba ne bagamba baagala basisinkane pulezidenti boogereko naye asonyiwe ng'olaba nti bo nga region abantu b'omu kitundu kyeri ono omwana Anita babadde bamulaba ng'ekyobugagga kyabwe exactly kati bw'oyongerako abantu abalala n'obateeka mu kkomera oyinza okwongera okusajjula embeera Eddie era omukago guno ogwava mu Buganda ne gugenda engulu oyinza okuguttira mu maanyi nga gwakatandika okwanya nti Amongo bakwegayirira ogaseeko obole ogaseeko itute simanyanga steera ogaseeko adiro bonna bali awo bo bagenda kulowooza ki ddala era abo be bali enguzi bokka mu palamenti be baliyo enguzi yayitiranga mu abo bokka n'ekyowe nnono okuvaayo agambe nti ayagala pulezidenti basonyiwe Amongo kamu kubonera obukulaga nti ebinenyezebwa Amongo si bulyake kuba omukulembeze we nno tayinza kukkiriziganya na bulyake tasobola wadde omuntu aba w'amaanyi kituufu naye nabo bakkaanya nti waliwo ekirala ekitali bulyake toyinza kugamba muntu mutemu nti banaye mumusonyiwe nga mukimanyi mutemu
okujjako nga mutegedde nti babimuwaayiriza. Katutunuulire omanyi bagamba nti omusango omukadde gwe gusala ompya. Katutunuulire ku luno pulezidenti bw'agenda okusalawo. Waliwo abakulembeze abamu ng'abantu baabwe baba mu bitundu byabwe ne bajja ne bafukamira mu maaso ga pulezidenti ne bagamba sonyiwa. Abantu b'e Rukungiri bayeeswako lumu nga Geno pulezidenti minisita wa MP wa Rukungiri awo yani tumukunde Jim Muhwezi abantu be basitukako ne bajja mu maaso ga pulezidenti nga bava Rukungiri bulungi nnyo ne beegayirira ensonga ziggweeraawo. Ekyomukiso omulungi ensonga zaggwa ku ssente za gavi. Abantu basituka ku lwa Kayihura ne beegayirira pulezidenti Museveni asonyiwe Kayihura. Era pulezidenti Museveni n'asigala ng'akyakalambidde naye yali mwana ate era yagenda ewa pulezidenti namugaa tukireke ekintu ekyo tukireke nekiggweeraawo. Waliwo ani mukulabo tebajja mukula kubanga ye yagamba nze ssente zange kanzikomyewo era ze n'azikomyawo. Era ekisonyiwo ne kimukwatirayo nti wadde wali ozitutte naye kasita ozikomezaawo kati gwe tolina musango sigala ng'okola ebibiina emirala egya gavumenti netuli kusanga ng'otutte endala era nazo olizikolaki olizikomyawo. Kakati olwaleero kigudde ku Anita ne Besigye kyali kya bukenuzi okugenda mu kkomera kwali kuyitiridde nnyo. Abantu baasituka ne bagamba naye kiki ekigenda mu maaso, lwaki Besigye ono pulezidenti n'awuliriza. Olwaleero ku Anita agenda kuwuliriza oba tagenda kuwuliriza? Kulabye nga mu Western abantu bavudde ebibinja abantu baabwe ne bakola ki ne bawulirizibwa. Eno mu North abantu banaavaayo banaawulirizibwa nga mulimu na mukulembeze wa nnono bulungi nnyo. Era wekiraba nga kiri bwe kityo ab'omu Buganda tulinda ki Erias Lukwago. Alabye ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyaddeko ewa Erias Lukwago naye abaana balina ebibuuzo tekimala nti nga tonnaba kutugamba Erias Lukwago Mwanga Kivumbye Mengo yali w'amaanyi nnyo. Ekikugaana okugendayo kiki? Omanye ebibuuzo pulezidenti bwe zityo zikujjukiza n'obuuza wamma. Naye ate era Kamalabyonna muyinza omusonyiwa oba nange ontwaliddemu nti ekintu kiyinza okubeera nga kikugulumbya omutwe naye ng'okyabuliddwa akabiriiti akakikoleeza. Kakati n'obulya Mwanga Kivumbye naye abadde amububbi omutwe naye bwe kyayegasseeko ekya Lukwago n'agamba kansitukiremu. Naye tulina okwegatta ku Kamalabyonna wa Buganda. Ye yekka tajja kumala. Abantu eri bajja mu big numbers. President ategeera nnyo abantu abali mu big numbers. Baawulira naye gwe Ssekinnoomu obanga yeenoonyeza ebibyo. Naye katulabe ku mulundi guno kigenda kukola kubanga nganze bwe nkugambye bwe kunaaba kugogola woofiisi nga kugogola ofiisi wakyaliwo na bingi ebigenda okulabika. Njala kubuulira nategeddeko nti nno kaakati Seeka egenda kutuula. Naye Seeka egenda kutuula kukolaki? Ye nalemu oyinza okwesanga nga ku mulundi guno nga bwe nakugambye nti Anita Amongo akyazitoye ali mu bulago bw'abantu akyazitoye. Eno wansi ku sipiika bamutemye naye ku ground eri mu bantu. In fact katugambe waggulu bamutemye bamugyeko amatabi bamugyeko ebikoola naye wansi emirandira gikyasika amazzi gigenda kutojjera. Era Anita nga ye second deputy vice chairman ow'NRM second deputy yes owa NRM akyalina obuyinza obuyita abantu ba NRM n'abatuuze ekitiibwa kye kituufu. Kaakati bw'obanga oyagala kumukaliza ddala bulungi nnyo emirandiro yino gikutula tekyalibanga Seeka eyinza okutuula ng'ekigendererwa kyakujja mu kyalo ono ku kifo kya Seeka yenda otuula kiyinzika okuba nze eyo. That is my analysis. Nze ngansi olukiiko lwe nalowoozezza ennyo amangu ddala og'ekigenda okulutuuza nze ndaba nga Anita Amongo ono abadde asiimye emirandira era kati kyebayinza okukola okumuggyiramu ddala obulungi kati kwe kumugja ku kifo ekyo ne bamuleka n'abeera MP. Awo toba nakwetaaya kwankomeredde apaana abeera limited ogenda kuyita baani naye ng'okyali second national vice chairman oba okyalina amaanyi. Second national vice chairman mbadde njogedde bubiri omukusooka nabadde muyise deputy second national vice chairman
nze ndabanga ekyo ate ekyo gavumenti kijja gikolera kati olwo begenze kulonda gundi Kadaga akolenga acting simanyi baki baba nalonda Kadaga baba bagenda muwa tewali mulala natunulidde Kayunga mukono Kayunga badde baagala okujuza ekifo kya kyayama ky'abaali wa NRM nga balina gwe baleesi gwe bakukusa mu nsawo nti ono y'ababeera abantu bagamba ne bannange lwaki ate olwo vice ate kati vice omulimu gwe mulimu ki tusooke tuleke vice ata commission omu yavudde mu electoral commission ya NRM n'abagala bannange tusooke tuleke vice naye nga badde baleese omuntu nga baagala muyisa mu awafa kalangwa nga bamutadde mu kikutiya mwali mulimu azimbagadde gwe baagala okutuuza awaabo bakimpe so kakati tutambuze ekintu kyaffe kakati ne wano Kadaga wadde nga Kadaga wavuganya naye oyinza okulaba nga baleese omuntu omulala nga Kadaga tebakuwadde ebya NRM buli kimu kisoboka nze mbadde mu NRM kumala ekiseera gwe ekintu kyolowooza nti tekisoboka Edi mu NRM kisoboka mama mwingali mukisobokera ddala bulungi nnyo of course ate engeri yo both teyajjanga luyimba okakana hiti tevuze bulungi nnyo tetutegese concert naye kaka sawa kyajjula naye obore amanya obosi akyalina obuzibu nze mu kulaba okwange bamemba ba parliament bakyagaanye okunnyikira omukwano gwa obosi simanyi kyagenda kukola tabadde nnyo nabo with the time nze nkimanyi kijja kusoboka naye tabadde nnyo nabo nti katolaba obudde buno tuli mu mawulire kituufu ne bukya ku makya n'okola leediyo batunonya abakwettanira aba leediyo babadde tebakumanyi naye nze kati nze ne bawulira bulizi nti naguze konso bamanyirawo kituufu edi agenda kukola leediyo yaguze ne konso naye bubaga balimba kalaka waliwo emabega amukozesa ezo narratives ozyawo kati kyekiri ku both yazje from scratch najja ate mu kifo ekinene ekinene nga kirina abalina kati atajjukira alina n'obuzibu nakolako emboozi era nali wano alina obuzibu nti n'abo mu ngeri gy'abasembeza abatya ng'ogyeko bo mutya naye mwennyini abatya kaka yagudde okugundiwa tewalaba Nabbanja lwe yali akakumiro yagamba negye buli nakyewunya ekintu ekyagudde ku Amonga abantu bazibu naye njagala kukubuulira yagambye abantu bazibu era Nabbanja kati alayika wabali akagonjake edabira mbazambusa yakoye naye kati abantu bazibu kati mu Uganda tuna omuntu omwangu ebintu obiterere obyoyinza okugamba nti wano bitambula bulungi tutunulire sekita ki bw'obanga kakati eyo institution erimu bamemba parliament erimu akavuyo k'eddogo erimu akavuyo k'enguzi erimu akavuyo k'obuteesigangana okweryamu enkwe ebintu ebifaanana bwe bityo kati oba wogenda okusanga obwenkanya Munnayuganda atulaba osanga emirembe bwe Munnayuganda atulaba ekyo ogenda kukisanga luddawa waliwo ekitali kituufu nze nno ndowooza Pulezidenti Museveni mu kulaba okwange obudde buno tulina ekkubo lye tuli mu lugendo tuva mu kibuga ekimu tudda mu kirala tuve Ninevi tuve Jerusalem naye tulina kuyita mu nnyanja mwegendereze nnyo kubanga buli muyaga bwe gunaakuba waliwo abagendo lwampaka si kugwa bagenda kukunyikamu eryato lisobole okutereera obuzito bukendeere kati bwe bamaze dde okunyikibwa banditambongo bali mu kunyikibwa waliyo n'abalala bangi tusala kubeera begendereza nnyo kubanga kati bamemba ba palamenti bwabanga sipiika akyatya okubeeyabiza nga nabo bamutya ate mutuufu kubanga Anita alina omukwano gwabadde akoze n'abamu ku bamemba ba palamenti kituufu kyotayinza kugamba nti oyinza okwanga okisangulawo oba omuntu oyinza omubulira ekyamanyisakukawamukyalo naawe ate ekintu ekirala wano bakyali mu palamenti ne mu judiciary bajja kgenda omukyalo ono abadde alina omukwano munene nnyo mu judiciary musigeddamuze bulungi nnyo wateekwa okubeera bwerikyuka nga tebikyuse omukyalo ono asigala kyokka n'abalamuzi bayinza okukwatibwa wangi abalamuzi tusuubire nabo nti bagenda bayoola ne mu magye mwennyini ne mu poliisi mwennyini ate owakanira bwerere edi nga bakolera Amongo obadde ki nga bayina amaanyi mangi ku myaka 3 gyamaze mu ntebe kuba kiri ekisanja si yakitandika Amongo abadde awo n'agamba nti oyo omwana mwagala ku palamenti oyo wa poliisi bamuleete yaba akola ku palamenti wano bwe bintu bye bali tubiwulira
abadde alina upper hand mu organize ezisinga kyatoloka kitya leero kino ku mwami Museveni ng'obuyinza tatera bugaba. Mwami Museveni ekintu kino tekyamutulokako butodosi. Anita alina ebintu bingi byabadde azannya mu effort y'okuteekawo transition era alina ebyama bingi. Babadde bamwesiga nnyo nga balowooza kyakola bo kyebafunamu. Naye bagenza okumukuba mu ttooki ne balabira ddala nga ate wano waatuuse ate asusse. Edda wabeeranga olina akawala k'oyagala naye akawala nga ebigambo nga bikulemba naye nga Edi ono yalabika okuba n'ebigambo nga gw'otuma nga ne bw'ogula kikyapati kyo era Edi gw'okiwa wadde mbotuka nabaganza enguzi Amongo lyatukayo nga bagamba temulaba ekiseera kyatuukanga abantu babyaddaddala nga Amongo tewaliyo muntu mulala alina mutima gulumivu abamemba ba paalamenti nga Amongo bayerawe okiraba kubanga ba speaker babadde bazze babeerawo Sikadi yaliwo Kadaga yaliwo naye ng'ebyo tebiriiwo kati omukyalo ono bwe yajja ate omukyalo ono abadde alina engeri yeeyisaamu omuntu abadde amanyi ebyo kunoonya ensimbi omukyala yasoma bya nsimbi Amongo amanyi okuzinoonya ate Katonda n'amuyamba amanyi n'okuzigaba abadde yanzigaba kati omuntu anoonya ensimbi n'azifuna ate n'azigabako ateekwa okubeera nga muganzi ddala kuba omutima gwe gwego kyali takweka so kakati bwanga otunuulira ekintu ekyo kitunuulire bwotyo naye nze mmanyi nti abantu bangi bakyakwatibwa naye ng'ekibakwasa si nguzi as pase ffe tulina abantu betulowooza nti bano bebaali badde basookerwako nga tutulaka wa paalamenti sente zonna zeetoolera ku ye n'agamba zino zigende eno zino zigende eno gy'atagambye zigende tezigendayo eyo zagendayo zitya nga si yalagidde lwaki akyalya butaala naye waliwo okugogolaga office zigendemu abantu abanaaba sipiika owoolyawe emirembe bamugogolera NTV bagijjako lwe wootaali twawunzise tulabye meeting yaabwe ne NMG nga CDF yagira contradiction zabadde nnyingi awo sijja zikuzaamu kuba wiiki etambudde abatulaba babirabye nnyo nnyo naye kyesinamanya olugambo lwempulidde nti eddako nkya ku Lwomukaaga olugambo lwempulira olugambo olwo omukulu yasisinkanyeeko n'abakulu abatwala gurupu eyo badayirekita beyasinkanye Aziz bonna beebo bonna Dembe KFM zonna tekyali kyangu nnyo kumala gaggala NTV tekyali kyangu ng'oyise mu mateeka tekyali kyangu naye kano akakodyo ke baakola ne bazizikiza omulundi gumu ke kaali kasobolera Edi njakubuulira oli mu mawulire naye gwe tokimanyi nti mu mawulire waliyo abantu nga bali ku payroll ya gavumenti batya ng'oli akola ku leediyo naye nga ali ku payroll ya gavumenti nga basasulwa tokimanyi nti abantu abamu bali ku media naye nga basasula gavumenti mu ngeri naye manju obanga officially nga daffe tusobola obamanyi omanyi bibiri byanjawulo omuntu abeera awo ng'ali undercover ng'akola emirimu gye nga bw'olaba ogenzeeko mu Kampala osanga omwana nga alina obiti buna butaano nga bw'atambuza ate buli lunaku nga ye bw'abeerako naye ogamanyi omuntu ono ekyokulya ekirala akijja luddawa naye ng'alina emimera gy'akola waliwo abaabuuliranga enjiri naye bwe yabanga abuulira enjiri ng'omuntu awulira ekirala mu ddirisa y'emmotoka agamba Yesu akwagala abwalingizaayo abantu abo bategeeranga binnyinyi bitambulira mu mmotoka z'abanene ng'olowooza nti akuwulira kigambo kya Yesu naye n'emmundu eri mu mmotoka agirabye kati ne mawulire mwebali ebadde ngumu nnyo NTV ye TV ebadde teriimu bantu basasulwa gavumenti era njala kubuulya Edi awo omukulu ng'amaze okwogera n'abakulu bakulu banne yagambye kasooka agende wa pulezidenti asooka ayanja olutabaalo amuwoze ekinaava ewa pulezidenti kyekijja okuteekebwa mu nkola ojja kwesanga nga omu ku bamanaging director tazze takomyewo nga gavumenti ereese owaayo mulishafu awo nga gavumenti bwe muba nga mulina kuzzaako nti tulina okukolagana n'abantu batuwulira batusaamu ekitiibwa nti Edi ye editor wamu propozinze Edi ne Seif mulondeeko omu ye editor wamu
akawakulizo nga kanene ate okajja kutuukirira gwe edi njala kuwulya eyo analysis gyenkola abantu njagala mukitunuulire nnyo mukirabe tujja kukakkana ngaawo bwe tuwunzikidde era abatwala NTV banabanga ekyo tebakikkiriza okudda kukwayo oba Sipaka TV kujja kubeera kuzibu baedita bakyuke ddala anti yali agambye nessuusi birwa munoonya omukyalo oyo akolanga managing director omukyala Susan Sibirwa era munoonya era bagamba amuyina naye yabadde okumufuna kubanga nalabanga abantu bagamba Nsibirwa bweyongereyo nawulira Kalani Kasujja agamba oyo muleke nja kwogera ne nagamba oyo musonyiye ng'omwana ono akyatukoze wiikendi naye atutambulidde ddala nga tuli mu kwekukuma n'atalina musango magamaga bono gaba banoonye bwana Edi njala kubuuza kino omwana ono strategy gyakozesezza nze ku lwange ng'alaba transition yeyokka badde esobola okuyamba muhoozi okumutuuza obulungi mu driving seat n'agibugaanamu tewaliyo kirala kyabadde ayinza kukola abantu abali mu gavumenti nakugamba luli nti gavumenti abantu bavudde mu enyala mulagira mu PLU naye bonna bali infected balina obulwadde bali contaminated wele kuleta agambo kalungi nnyo nti balina obulwadde bw'enguzi balina obw'okkuba enkokola balina obulwadde bw'enkwe ate bonna baagala kubeera banene ekifo bwe kibeerawo buli omu olaba nga alwana nnyo ate munne obeera nga gwe munene abantu bakussaako olukomera nze bwe nnyimira wano ng'oli agamba kati kale gwe dino dda wali bwati Pulezidenti Museveni yensonga lwaki takyasobola kutegeera bintu bifa wansi bamuteeka olukomera bamussaako olukomera bwe kuba kuwulira bye balina omuwulirira bamubuulire bwe kuba kwogera bye balina okumwogerera abantu bategeere embeera efaanana bwetu negenda esula enyaleero kakati ono omwana okuva lwe yategeera nti abantu bwe batebafaanana ajja nakukanga maanyi era ajja kusiba abantu bangi era Edi yakubuulira ffe kikyatuyambyeko wano AK Great Media kuba nti nno tukola ekintu nga kyekyo mu mazima n'obwenkanya tetukonjera bwogeza n'osamwasamwa Edi bwe tumala weeks endala bbiri tuteeke wano ebyokukonjera olabe bwe tumala weeks bbiri Edi nga situliruzira ompite bwoti mbitya abantu bonna bali mu kutya era nyongera okulabula abantu abali ku mikutu egyo naye nga bemukola mwagala kukola kufunamu bufunyi ssente nga byemukola temuli balanced oba mmwe bwabakeredde omuvubuka ono gwe tulina si muntu ono si muntu ate seyifuuya mutidde nnyo nze namutera mutira ddala nnyo kakati lyakumi obanga Besigye yalwana olutalo lw'omunsika ali mu kkomera obanga Erias Lukwago omu ku balooya abaatiikiriva ennyo ali mu kkomera Kiza ali luddawo Aaron Kiza naye ali ku bunkenke ali ku bondi nalabye ne gundi ne Sseggona naye ng'agamba bannaye nange omuvubuka mutidde kakati nze Seifu atamutya nzaala nina kumutya semujunganda bagamba yabinyise dda mu nsi watadada yagenda Mekka kusaala asaba buwangazi bamugamba oddaddi bane nja nzija agamba nze siinawo enkomerawo eyo nveeko so kakati naye ate semujunganda bambi bwabanga kale simanyi kubanga nakugamba luli nti bayinza okukwatwa omusango bayinza okuguteeka eggulu nga gwa butemu ne bagamba gundi ne gundi and 9 others kati ne babeera nga balinda Edi booliziza omusango bakugatte ku others kakati Ssemuju bwagenda n'awako oba abulidde mu faamu ye oba abulidde makka nga bwe bagamba naye ebyo ndowooza bya media ye yeye nyita nayogera mwali kubanga manyi musajja ali brave naye mutuufu atye bayinza okumugatta ku 9 others bamugatta ne bamugamba genda osisinkane Besigye kubanga Besigye file ekyali open of course ekyali open waliwo n'abalabe twetaaga okulaba nga bagatibwa balina abo bonna bakwata kubanga lisiti mpanvu naye kakati bwana Edi katwebuuze ogenda kukwata abantu olituusa ddi ogenda kukwata abantu abo olituusa ddi twetaaga wateekeddwa okubaawo Katonda awo omwana ono mwoyo mutukuvu amukkemu awuliriza okulabulwa oba okuwabulwa kw'abantu abakulu Uganda we yatuuka bw'onoobanga eyo strategy Pulezidenti Museveni abadde alina strategy ey'okuyita abantu ne muddiŋŋana n'abasindikira ababaka ne muddiŋŋana ne mutambula bwe muti ekintu ne kitambula naye bwe kunaabanga kukwata ensi agenda gikwata agimalewo
kubanga njala kubulya edi nakugamba buli gavumenti lwerwawo abantu batandika n'okugikyayira obwereere nosanga omuntu ng'omubuuza ne gavumenti yakola kiraga tombuulira ye gavumenti yakola nawe togiraba ng'eruddeko nnyo naye ng'ate waliwo n'abawa ensonga ekoze kino esibira abantu obwereere omusolo guyitiridde kugamba abantu bafunye ensonga nnyingi ze bawa okwongera okukyawa gavumenti eno era bw'onoobanga okwagala okuzza emitima gy'abantu ng'olina bassa mu kkomera ensi ogenda gimalawo. Pulezidenti ekyagenda kwogera osuubira biki byagenda okwogerako? Nze nabadde nawulidde nti pulezidenti ekyagenda kwogera ne ŋŋamba waaguddewo bulwadde bupya waliwo abayeekera abayingidde mu ggwanga. Lwaki eggwanga ensi yatulumbye kubanga mu security nalabye tuli yaddeyaddeko tulinga bali obulungi bagiyita security oba bagiyita defense. Munda wano w'abantu bali mu kukwatibwa kakati awo toyinza kugamba nti waliwo peace munda wano naye outside nze ndaba nti outside borders tuli okay. Kakati pulezidenti ekimwanguyisa okujja nga yakamala okwogera wano mu mwezi gw'omukaaga okudda ate okwogera kiki? Munange batugambye bukyali twetegeka ajja ssaawa 2 ate bagambye media zonna zimukavalingi abantu basobole okufuna information biki byagenda okwogera. Naye bwana Edi njakubuulira President Museveni bw'anabanga ajja okwogera pulezidenti bwe bwajja okwogera abantu tufuna okukakkana tufuna obuweerero especially bw'abanga ayogedde ku ebituluma ku mutima gye naye pulezidenti okujja ku enkya I predict nti agenda kwogera ku biruma ku bannansi naddala mu kaseera kano kubanga pulezidenti ateekwa okubanga alina intelligence emubuulira nti abantu amaziga ge balina gali ku nsonga eyo. Naye bw'anaabanga tayogedde ku kusibwa kw'abantu abali okusibwa mu kiseera kino nga mu kwogera ku si kye kigenda okumuleeta agenda kuvuma abantu n'okwongera okunafuya abantu bawulira nga takyayagala kubeera mu gavumenti eriko n'egenda okuddako. Agenda kwongera ku exposinga bulungi nnyo yandireeta topiki y'obulyake atumatize abakwatiddwa. Yes, lwaki bakwatiddwa mwongere okubakyayira ddala boobora abo baani era bagambye n'abalala bangi bakyaliyo sente z'eggwanga zibadde zikola ki? zibadde zibula atukubiremu ne pulaani awo ezibadde zibula biki bye zisobola okukola. Bulungi nnyo mwabe mubende singa tuba tubawadde kino oluguudo luba teruwedde kwegamba ajja kukomerera musumaali gwe gusembayo. Era abantu mwana watu munne njakubuulira wano nakugamba nti munnayuganda bw'abanga ayingira kiraasi bw'ati ey'okumulimba ayanguwa okugimugjamu nti fuluma bali mu kulimba otuuyana naye. Omuntu ajja wano n'akumatiza ojja kulya nga abantu bakuyimula ng'amaze okwogera ng'agamba sente ezo zezaali badde zibakolera kino zaali badde zikola kino tugaye musajja waffe akola bana abantu bwe bamulemesa nga tukuba mu ngalo ng'eggwanga ligenda mu maaso naye mu mbeera bagwe wamaanti abadde agira egagandi badde nti ekiwama yeye era nze nalabye wano abakulembeze wano emubende balamu yazze abantu bonna bazine bagamba kakati bamutegedde na mukubo embuto nezivuga esati zenaalemu ne bateeka bulungi nnyo nga balowooza nti ebyo bye bakola bigenda kumukyusa omutima agenda okutuuka kumukwogera ng'alina ekiseeri abantu agenza ovaawo ng'abamu baziyuzizza nga wala bazijenamu yayongedde bakomerera bayombye n'amalobozi nagawuliddeko kakati ate ekyangobamu ebyo ebintu kwewala kubeera biased kuba olaba ekinaakola eggulyo n'olowooza okikwate ng'ate kirabisa bubi gavumenti ngamba ezo field. Naye ate Pulezidenti Museveni nze mwewuunya engeri gy'azanya ebyobufuzi azanya ebyobufuzi bayita one man's show. Bye bitya nti buli ekigenda mu maaso Pulezidenti Museveni yalina okubeera sita awozika ye firimu sita ne bwe kubeera kubatiza mwana yalina okubeera omugenyi omukulu ne bwe kuba kupaasinga magye yalina okubeera omugenyi omukulu ne ku bintu ebitono nnyo ebyakatale ojja kulaba leka abantu baddemu bakaabe pulezidenti ajja kujja lumu agambe kiki tiseba akatale kewazimbira abantu wayise emyaka 10 kewazimbira abantu mukama wange abagagga bakatwala ne kwayiwe batugobayo abantu bange mubaleke nali simanyi nti abantu mbagobawo ku bunyamaawo abantu mubaleke emyaka 10 ng'oli mu kubonabona
statement nejo vyo myaka 10 abantu bafukamya bakuba mu ngalo bagamba omusajja mumuleke abama badada ne mu kyalo ate baba waawo baba dada mu byalo naawe singa kati mumbere fana bwetu natuli abana abantu beka weri wano kofi baba kwa decent ban government yebale yaziba wajeozi ne uvanya wale myaka emeka okuva myaka 25 banji kubo kintu kimu kyakubiri ky'abantu bafa naye abasigaddewo bakubye mu bagamba temugenda kwadde naye ne sente ze bamuwadde negotiate nze mbwe ekibanja kyange kyali kyenkana sente zino ye obudde tabuteekawo so entegeera yaffe bannayuganda eyambinya abakulembeze baffe tutambuliza ku sipiidi gye baagala tutegeera kyenkana ki era ebiseera bisinga olaba bajja bakubamu ekintu nga bokuba ejjinja mu kisaka oba nga bopima amazzi n'okwata akati n'ogenda ng'ogira bwoti ogenda okuwulira nga wano gawanvuyemu noga musoke mulindemu awo ng'omutima gukugambawo nti oba kati tutandike ffe tuba tunoonya n'akalulu anti nga mulaba ye option gye muyinawo yokka okumusanyusa naye nga ebigambo tubyogedde kakasa mwami Seifu ensonga zonna azikoonyeeko nga bwe mbadde nsuubira era nkakasa byolabye mbadde simanyi nti waliyo olukuŋŋaana lwa seeke yeeri enkya naye ate bw'ogiŋŋambye nyina kyenzijukidde Amongo ye bagenda mujja ku kifo ekyo obubonero bwonna bwe buli tebasobola mulekawo era bwolekawo Amongo ate oba okizanye bubi nnyo tebasobola mulekawo oyinza omuntu amaze okutega emitego egyo gyonna awo Amongo akake kaweddemu anantusonyiwa naye ye bambi kyetulina kyamukolera ali kati Amongo ne bwotateeka mu kkomera ng'ogenza omukola ebyo byokka bimala oba omumaze omusa mu kkomera mugjeeko ekifo kiri omugjeeko nakino muleka atambule olubaba bamusonyiye naye ate gavumenti nze kubanga nalaba wano muwanga yalina ennyo amaka mu kirumba e Masaka muwanga eyali chairperson wa Military Commission government ino bwe yajja amakago yagatwala era yagafuula state lodge ebintu ebimu ng'abantu bamaze okulaba nti sente zino wazifuna mu bumenyi bw'amateeka nga tosobola kunnyonnyola ngeri gye wateekawo kintu ekyo gavumenti esobola okweddiza ekintu ekyo era tekikwewunyisa ku bintu ebimu ng'amaka ga Anita tekikwewunyisa nga gye bugenda mu maaso ojja kulaba nga waliwo amaka agamu agabuyiddwa enfuna yo yali tekusobozesa kuba nti ozimba amaka ga mirundi emeka emirundi ena waliwo agagaawo Kololo ag'Ekigo ag'Ebukeddeya waliwo n'amalala mbubage gali agabba ge bazimba eyo simanya naye nga mayuge simanyawa mu mazima amatuufu bwana Edi gwe nga toli musajja nti ogenda kuwasa bakazi banga 5 kati weebuuza n'ogamba agamaka gonna gaayi naye munnange omuntu wabanga alina sente ze tomugaana ayinza ate Amongo n'omutya baalina omutya okimanyi asuulira ddala ku leeni ya pulezidenti bulungi nnyo olinda kasi manjuwe kati omusajja yagugula kata banange osuza omusota musonda yejweka obadde tekimanyanga kati era abo baba bamutya mukazi baalina omutira ddala baja maama wadde asula n'omusota mukyo nga guli awo omanyi bw'ogugumuka nga tewasuza nagwa ogulaba ku makya n'oja maama nnyabo kati kyekimuliko besansabaka bagamba maama twasembe era gaagaawe nakasera agenda gawaayo ate munnayi musota tugitira bwereere oluusi guba gukubuuzaako naye olwo guyimiriza bwe gutyo omutuka gwagala kuwanjula Amongo bamubuuzaako bamutale wabamwe wala okubaja muzikirize basibulire wano basaba ne bajja babaddeko mwebale njagala mbebaze okutugoberera n'osalawo twagala mutwagadde mbalaba kuno 30 makumi amekanga mugiraba ate ne mugisheyalinga mbebaliza ddala mu analytics eno bandaga abaseyalinze bali 5 10 meka mwongero sheyalinga kubanga bamba mufunyemu ekyokuyiga nammwe muweeka abalala information yetambule SDM my brother how are you webale otera okufisa kadde n'otulabako SDM mwana yasala bu short clips ku TikTok atero teekayo SDM webale n'abalala mwenna abasala bu shorts ne muteeka ku TikTok zammwe nabiki munange mwebale kubanga ffe ekituleeta wano muno kuno tekuliko sente nti zetufunako ziryawo ne munayo mujje emirimu twasoma gwa mawule kati wetuwaayo information mune tuwunzika tuwaddeyo information yetambudde so mbasibulidde wano olunaku olwaleero
nyini gulu n'ensoya atakumira musaala nsaba bankuumire naye bongere okutusabira tugiranga tukyaliwo kubanga tulina buzibu tetulumba naye munaye tomanyi ekintu kiyinza okuwaba ate nze ne topiki za CDF ndowooza wiiki eno lwezisembye mpozi nga zeemu okukolayo ku sitole zitera kuba nazo bayinza okutwala ng'ennyongeza ate nga bantwala waleka naawe kubipika ate buli kimu kupika kyaki lwaki nze ennyongeza yine nga lwaki batutwala ye nga lwaki ennyongeza nze siina wamma saagala kulembera wadde kyalo kati lwaki oba onfiirako ate nange ekibiina nakikola ki wakiva nange ndi bbali eno olya n'abaga ekikokola ayagalako nkuba kyabwerere ng'ekibiina wakibaviira no wakibalekera vaamu nenzira ebbali wano olaba birabe nengera birengere omusana bwe gwakanoga gwase kale muzikidde naye era nze embeera nkimanyi ku machenju wabwe nvaayo wali mbagamba omusanvu mwanule ojja kubeeto oba omanyi gyeva bulungi nnyo kane tubasibulidde wano wera